Jenny Namukasa avuddeyo ne yeetondera Dr. Jose Chameleone ate nga Wizo Omanizo kye yeekola e Miami munnange eside eno ekikabuka. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kikoera ddala nno ate okukamalako obumazi era nga sigenda kubeera nga nkulwisaawo, ngenda kubeera nga nkutegeezako wali ngenda kubeera nga ntandika ne Wizo Omanizo ate maasawo njike ate munnange wali ku Chameleone era nga Wizo Omanizo munnange kye yeekola e Miami jjukira nti nno babadde mu kushutinga video yaabwe ne mwana mulenzi wali Bushoke okuva wali e Tanzania. Atulaze awo nga bagoyinga crazy n'omukyala oyo omuzungu wali ate n'atulaga ng'ali mu koona dance eside eno era nga bw'olaba akatambi ako era nga obutambi buno bugeetingidde nnyo viral ate wali ku mukutu munnange ate gwa TikTok naddala kano kabadde ate n'omukyala oyo. Bwati Wizo wali mu kunyumirwa ate wali e Miami mu US eside eyo. Kati awo kankuggyoko ate nkutegeezeko nti nno Jenny Namukasa avuddeyo ne yeetondera Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti nno byonna amawulire agatambula munnange agagenda mu maaso nti nno Dr. Jose Chameleone yakubye Juliet Zawedde, Chameleone ne bamusiba bra nga wabiwulira ate byagenda mu maaso. Kakati nno Jenny Namukasa munnamawulire era nga eyabyogera wuuno avuddeyo muganda wange ne yeetonda mu katambi naye bannange byonna gye biggweredde alaajanidde mu katambi. Ngambye bannange kikino jjukira nti nno information yatambula. Dr. Jose Chameleone yateekawo ekiwandiiko wali n'agamba nti nagenda mu kkooti ayagala okwetonda okuva ewoono munnamawulire Jenny Namukasa ne million 10. Kakati nno wuuno asitukiddemu ate munnamawulire Jenny Namukasa ne yeetondera Dr. Jose Chameleone bw'atyo mu katambi. Guys, musibye mutya Namukasa wano njagala otwala omukisa guno osooka otereeza mu statements ze nakola ku Dr. Jose Chameleone. So nafuna abantu okuva mu ggwanga eri America ne baŋŋamba statements ze nayogera Dr. Jose bamusibye mbu yakubye omukyala. So statements ezo tezaali ntuufu. Abantu abampa amawulire ago baali balwana Dr. Jose Chameleone. So statements ezo tezaali ntuufu. Dr. Jose tebamusiba mulwadde yabadde yakagoyinga under surgery. So statements ezo nagamba mbu bamusibye, statements tezaali ntuufu. Abantu abampa information eyo twamaliriza ne tutegeera nti babadde balwana omuyimbi w'eggwanga, babadde balwana Jose Chameleone. So njagala otuusa okwetonda kwange eri Dr. Jose Chameleone. I'm sorry for hurting your feelings. Era nkusabira Mukama akusunse okomewo Uganda. Abawagizi bo bakulinze, abawagizi bo tukulinze, bannamawulire tukulinze, buli omu akulinze. Nsaba Mukama akusunse okomewo mangu. Endongo tukulinze naye era nga nkiddamu ogwokubiri. I'm really sorry for hurting your feelings. Ne family yo, I'm really sorry. Naye nga bwekityo munnange ate wekitambudde ngenda kusaba video gimpe like ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ezi updates endala katono nnyo bwekiti.